badde mbalaba nga muli amufiirako mu comment section buli omu bwenjogera ku bintu ne bibaluma akabugu mumukawulidde point mwagifunye bwe mbalaba nga mutinkudde nga ngamba point mwagifunye buli omu yampostinze buli omu ayagala mati mwenamwena mubuukira etambula temufaayo Jojo nzaaliko sensi Jojo nzaaliko nebyo abinyagala okuyisaawo munange abasiru baako nati mwabasinga ku muli basiru ate bwe mbagamba obusiru nga ngamba biki avuma abantu kati kambavuma obusiru obubali bw'oba tolaba bintu bibi mweri neggwanga lirina ebintu everything is down gwa oli musiru ne bazuuka bagenda kuba basiru tetuli kujja mu busiru gugwa batakiraba ti buli kimu wano kibi tosobola kugadde onzira wankozeemu post eva kuno eri tifa bategendako ebulaya donzira tonjogerako nawe sente zolina wazijja ku muzungu sigwe mukozi nnyo tolina kyamaanyi kyewali okoze no gwoliwo ku mukisa waliwo ku maanyi ga mukisa tolina kunjogerako kubanga naawe singa wali oyagala nnyo Uganda walifumbiddwa mu Uganda munno era naawe Uganda yagaana n'ogenda gy'ogenze gye wafuna omuzungu n'akwagala n'akuwa ssente zo z'olya bwe yafeera n'azikulekera so toli nti noyagala nnyo Uganda please naye bw'oba olowooza nti n'ebintu bino byetwogerako tuffe tuli balugezigezi twatambula kati nga nawe watambulako omwana wo bw'alirwala oba gwe olirwala kubanga nze manyi ensonga wano esinga okulimisa abantu ennyonyi medical omwana wo bw'alirwala naye bw'olirwala n'alaba gy'ojja obujjanjabi ogenda kugirinnya ojja kugirinnya oddeyo Amerika ofune obujjanjabi okomewo so batwogerako bino ebintu ndino lino eggwanga is down the drain ate ne wana abasawo tewali abasawo abategeerekeka baagenda tebaliiwo wano omusawo ategeerekeka nti nomusawo baagenda so munange bwetwogera ku bino ebintu tetwepanka ate nawe otambuddeko you should know better obaddeko omusezi kulaakulanye gwe mufiiringa bulungi kuba gwobeerawo ng'olina kasenteko ne weetoolooza abantu abaavu around you. It is the sibyagala. I don't like to be a big fish in a small pond. Uganda ntono nnyo mubeere nga mwebagaga nga bannamu abeetoolodde babasabiriza nze bisibyagala. I want people around me to be winning. This is why nze abantu bonna bansemberera mbasindika bakole sente saagala kuba mugagga mu kagurupu k'abaavu ekyo sikikola ngende nkoleka pata abantu bajje kubanga mbagulira omwegezi ebisibikola. I'll empower you to make your own money or parking when parkings or so over the neighbor nga bwensula wali nawe osulawo ze kinkola. So when we advocate for change nti kino kibi Jojo waze n'ogenda ku zino be bantingi abasanyuka TV sinza yetingi poster sinza yajekoledde. I was invited to those studios. They should have done research on me. Temusobola kuwolereza bintu bibi mulekerawo okuwolereza ebintu ebibi oba wadde tonjagala tukkirize tugaane ekibi kiba kibi. Tosobola kuyita muntu notamukola ku research. Buli muntu yasoma ku journalism mpozi mwete mwasoma olesugale tukana n'abantu abatasoma mwete mwasoma mwabatasoma mwabadde wali mu comment section muyomba nga abantu abasoma ku journalism ensonga bagitegedde bagambe yi they didn't research on who they're going to bring. Mulileta omuntu ali babwemula ku TV zammwe mulileta omulabu alikwata presenter n'amutuga ati mutomba musombe bino mutugu ne muleeta. So ensonga nagibabulidde mwagitegedde mwetereze. Kati ensonga endala bwe nakoze post endala ewange nengamba lino eggwanga everything is wrong basiba oluguudo sawa kubanga omuntu omu ayitawo abantu ne basiba oluguudo ne batula mu traffic ng'abasiru nga batalina byakukola kubanga omuntu omu ayitawo kamumulowooza olina abeereka nakola bikatambula keepanga bw'ali bagoba mukyala wo oba maama wo oba gwe wennyini nga gwe alina medical emergency basibye oluguudo oli wali mu mmotoka bakutwala mu ddwaliro n'ofa because oluguudo lubadde lusibedde kudengekyo hospital in time olikitegeera. Bwe twogera ku bintu byonna enguudo mbi bwe tubyogerako abamu ku mumu nze nkula posti zange nabwe omuntu ng'akulungi nokamaze gwe mulumba ffe tulwana tukyala obukyazi ne tugenda niwe tulaba ebintu nga this is not right. Tetubyogerako because ntino bitukosa nnyo nze ebintu ebimu tebinkosa nnyo naye mpulira bubi kubanga ndaba tulinawo abantu baffe bibakosa. Natali muntu nsa kulaba nsaka zobwavu sakala kulaba that extreme poverty nti tugiraba obwavu obuli extreme olusoka n'okulabira nti gye buli. Nabadde Fort Portal recently enguudo okuva e Kampala ng'ogende Fort Portal it takes you 6 hours. Why? Kubanga enguudo mbi. Fort Portal si ewala nye enguudo mbi nnyo muvuga 30 miles per hour mukankana bukanka emmotoka n'amabere gagudde. Nemwogera ku bino ebintu olina agamba weepanka kubanga ova Bulaaya. Nzalabye better as kati I know better because I've seen better, I've experienced better. That's why too we advocate banagi mukole enguudo zigenda kutta abantu. Time is money. How can you spend 6 hours just to get there to there?
twagenda for dinner nga tuva nakase tudda kukololo 1 hour traffic afuse traffic. How can it take 1 hour from nakase to kukololo? How is that even possible? It's not even a mile. Ne mile tewe. Tuyogerako abamu kumwe muyumba. Ne munangiza ndi mugenyi wano. My country of residence is UK. Ne bwe tujja wano tulaba ebintu ebitali right because we know better. And the people who have traveled we have to send neta kino nedda. Ate ne Uganda twajukuliramu. Uganda gye twakuliramu si yeeno. Abamu kumwe mukulire mu Uganda eno nefe abamu kufe twalabako ku Uganda eri. That now people are forced to jump on borders kwanga traffic mu Kampala mu binyo. Name of a government. Lwaki temukola extra roads? Nemukola wulenyi yamwe. I've been in the car so many times. Nabaniko basenda. Chechimotoka. Chija chikubengo. Chiyitawo chisawani the speaker ayitawo kondi ayitawo namusibe nemumalaka abantu emirembe. Lwaki temukola wulenyi ezammwe? Mukole wulenyi ezammwe ndo government lane fe bungereza tulina bus lane waliwo bus lane notekawo ka bus lane wali bus neziyitawo tetuyitamu fe abantu babulijjo batuwesaawa zaffe z'okuyitawo. Mukole wulenyi zammwe za government lane mulekera kweconvenience ng'abantu. Enguudo zembi temuganya okukola enguudo sente z'enguudo mwaziri kati muconvenience okutambula buli kimu mu Uganda kya bulungi. Oluguudo lubi, medical education system mbi, muse emirimu gy'abantu tourism mufunze lali 40 poto wano recently hotels in Kalu. Hotels the 40 in Kalu. Why? Hotels the 40 in Kalu kubanga tewali tourism teri ayingira. Nasula mu hotel nga nungi nenga Nkalu. Netufuluma kulya breakfast ne bafumba emmere n'ebeera nga fa bagira ne bakola tukubira simu munajja okulya bamanyi fa balimu. Nokamba this is sad. This is someone's business. So if you do your business, because I know how hard it is to establish yourself in the business engagement. No to go Kenya Ginyuzigwa. Hotels are fully booked. No one hotels in Kalu. Because the businesses want data mobile as if the one. Then John no you can look at a nature. Or in a kuna woman because you get the something that is wrong. But a mobilaba. Chamukama might a mobilaba. Tabibaruma. Ugena kumala ate mwabavubuka abantu bamwemba saasira. Tamu abamukumwe temulizimba. Ugena kupangisa paka bufa. Some of you even are doing worse than your parents. Basadi bali kale ko gubwafu bukuluma ne mamoti yakuyitamu. Balino basondera sente batunde ettaka bakutwala ogenda okola obuddumu siza abawalabu. Ne bwotogera ku bino ebintu mu comment section n'oyomba. Abamukumwe muli eri okola buddumu bawalabu nina wotula n'oyomba. Kagula bayensi gyolimu obulamu buyitamu olina okuyitamu. You deserve better. Boli yagala okudda Uganda ate basinga kufa bali ebula ate tugenda kudda because Uganda tali favorable kuddamu. Ngogenda ku parking odde Uganda odabiki. Abantu baki bali bulaya they would love to come back but they don't consider. Abakomawo abamu basibako ne baddayo. Some of us have come to terms Genesis bali tuzala mu place of birth. Nito bali chamati tugenda kola because okomawo for what? There is no medical. Towali kudozo fira muko security mbi. So what tujja ntuyogera ku bire ebintu kunoda mu comment section nwanko okuvuma jojo wepaka kubanga batambula ko bamugende bulaya mufukaji bwe tugende bulaya we see better. Bagamba okutambula kulaba okudda kunyuma. We're supposed to export betulaba eri tubirete wano and I'm a taxpayer in this country. Tulese sente zaffe zetujjeri ntuziteeka wano tuzinvestinga wano. I have every right okwogera ku mbeera eri wano kubanga wanange waliwo sente zange. Nalabye omusiro yanzizeemu nti kano kepanga biki wano wano okola businesses. Yes, as a Ugandan. Abachina ngate mbayombesa bachola sente wano bazibajjamu ne bazitwala eri. Wali ofunye ekizibu no inbox yange jula munkabirira jojo nyamba nesiba ngamba yamba. Wali ofunye ekizibu nogende wo mu China kuyambe. Wali ofunye ekizibu nogende wo mu India kuyambe era mujja mu inbox zaffe mukabirira mu jojo nyamba mwena muba mu inbox zaffe. Tetubayamba ne mwe bantu baba mumba kuba businesses zaffe nate business zaffe zemusabiriza. Ogenda kuda ku business yange yo mu Uganda muno ojukube ni ate yange jojjamu no saba. Tuligenda wa mu China musaba. But we're going to now we're business. Yes, as a Ugandan, I've invested my money, my hard-earned money. Nenzije bungereza je nazikolera, sazikolera wano. Sente zende se Uganda sazikolera wano. Nazija UK nenzileta wano. I invested in a clinic je ntuddemu erimu sente zange mpitirivu nnyo. Abaddeko mu clinic yange, you know what? State of the art. Mulimu sente zange wano mpitirivu nnyo. Neno obera oli nakuyombesa. I pay taxes here. I pay. Sikukusa bintu siri drug dealer. Nyingi zende funa emisasuli omusolo. So I have every right okwogera ku mbeera egenda maaso mu ggwanga. Kubanga nze ng'omuntu w'omusolo. Ne noyogerako omuntu n'ayomba. Abamu ku mabemba temusasula na misolo. You don't even know what it's like. Tumanyi na musolo emeka gye tusasula. Abamu ffe tukola businesses zaffe nga tutunula. Some of you are doing businesses under the table. The senior cases ewe yagalejje. They can come and audit me.
I'm transparent. Tokera ku bito ne muyumba ne mutuvu mu lugezigezi twepanga neze mune bwenjogera ku ngenda kubyogera ku business ne bwegwa nyine ye UK ne Dubai jakole clinic endala okusoboza mbulina naye ate gwe mukwano oyinza okusanga nga amaloboozi gaffe gagenda okutaasa tulwanirira mwe namwe mubeeko obulungi eggwanga nedda. There's so much injustices, unfairnesses, obwavu buli wano. Tuke fotopoto ndaba abaana batambulira mu bigere nali ndowooza ebintu ebyagwa nawo abantu bonna balina engatto abantu baavu nofuno sente nagera ninkyusa sente kugabira abaana naye ngaomwana bungi ne nga kabona kamboye etaano bugula engatto naye ngamba bannange 2024 abaana bakyatambulira mu bigere 2024 mawulire ennaku ng'ekusse nogawaayi engatto zammeka kwata yetaano okendo ng'obuwa mugende mugula engatto wakiri oba ya mitwalo 2 naye tutambulira mu bigere nemugamba naye obwavu buno naye mwe mutambulira abantu muli mu bifo bifo byamwe mweyagala obwavu buli wano bano abantu bano bemuganya okulabira bagenda baleetera ebizibu bano abaana bano obwavu buliko kyofulaba the level of insecurity is high obwavu buno bugenda abantu babeera abaavu ennyo crime rate yeeyongera nogamba bano abaana kati bannakula tebalina mirimu bagenda kukola ki bagenda bakuba obutayimbwa temukoze enguudo temukoze malwaliro services muzijjeo olaba just normal companies wano mu Uganda zonna zidduse game yagenda Shoprite yagenda zendi wano erugogo my business is yendugogo naye wano walingawo businesses ez'amaanyi Shoprite yalinga wano game yalinga wano gawano w'amaanyi zonna zagenda okujja wano Uganda bulumi kubanga tewaliwo direct flight tulina okuyita eyo vayo dinyeddo eno nononya flight kyeyanguwa tuli first okulinya ennyonyi zetagala kulinya because BA agenda BA gwa buli wamu British Airways gwa buli wamu netebwa Uganda iyo rutu bajigala nebo tuyogerako togera ku bintu bina kabane Uganda ya bulumi isimaina kumanya na bada bimwe namwe nanga mufirako kana kola kepaka mune nepaka I know better and I know we deserve better. Zisiri mediocre person ndi muntu onjinyagala ebintu ebirungi era kwenda ebintu ebyakyatedde nja kubyogerako this is wrong. Okusiba enguudo for 3 hours nedda kubanga omuntu omu ayitawo nedda abantu bagenda fira mu traffic nobanga atena byakola 3 hours ni mutuza bannamwangu banange maleko stay yange mbavire nze nina abantu abamu bali ebulaga amaze Uganda siddayo katalina galumwa omuntu obeera ono n'ofa obusungu buli kimu kikunyiiza notuka ku luguudo abantu bavuga ka banywedde enjaga very terrible driving beera nabona avuga nayisa nakola there is no order whatsoever. Ate namwe batubira ku nebintu ene system muri mujiddukamu abasinga kumwe ono tunulira abantu abadduse tetubala just media personality kati media personalities abantu abamanyi media personalities abakuttemu ebyabwe ne bafuluma bawera tebali fulumya if the salaries were good they are underpaid and the companies sometimes they don't make enough money to pay their employees. They don't. Me as a business owner, I can see these things. Some of these companies don't make enough money to acquire millions. Musomye banama musomye muina qualifications zamwe nyongo musala you earn less than $1 million. Nina wokwata ku airtime ko no typing and ovuma jojo nga you earn less than $1 million sede zetuli amu walika lanji okwata no typing and ovuma jojo ngolusu tugerera mu muna mu mbere ko beta ezo senso na kuzala ko mwana no mwana ona asoma na abira ko generation ya mwidako egena kuba worse than ate yamu ko some of you na worse than your parents abamu ko mwete muri zimba ogenda kufera mbupangisa so when we talk about maybe this is wrong I don't care if you don't like me, I'm fine. Obonja galo batonja gala gwamani zamuke zenyumba jesulamu ebungereza etunanga muntu nsasulire sirina abanja ne bakabwe basasula masanyalaze mazi na council tax takyali banka tetubanja is paid off sina mortgage nyumba yange so wenzijano nenkulumirirwa nenga this is wrong kumutulugunya abantu mugonyagonya abantu muse features abantu gwe nodda mu kabulino kana akawala ke banka yes ne banka batate nyamba kubanga si kyalina kyengenda kuzaako wano nina kumaliriza mpakinga ebintu byange ngende osigale mu nnaku yo mu inbox staff mu kabire nnaku ne bwe tujja ne twogera mukumuuza muli bamaanyi ne bw'oba owangalira wano ng'owangalira wano mu Uganda ng'oli mu inbox oli mu kunvuma nkusaasira kubanga era bw'onootuuka wano medical mbi buli kimu kibi zanange
tujja bakwasa saragayiga obera ne Uganda buli kimu kikunyiza buli kimu kikunyiza traffic nafuka traffic obye kisiru yoyo medical yomufu omukwano gwange yafa mu bitu byokusaaga bamwa diagnosis enfu nazo ga malwaliro ameka ga Uganda bamwa diagnosis enfu akeno kudamu kubera na stage 4 cancer ne bamulimbaga wina bronchitis wina bichi asthma wina bichi ne bamunyise ebidagala chocho na kofi wanza sinaganiga mubere wacha abalumi omutwe mwabamanyi naye bobola bante bitu benjogira kuto ntinoze nepa kagwali nekizibu bobo ebintu temubira bagwali nekizibu oli nekizibu gwengo omuntu